Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku Redzone TV. Omukyala Madam Teacher Betty Nambooze ayina ensonga zayogedde wano ku nsonga ya petition egenda maaso ey'okusensalinga ba commissioners abana okuli ne Mathias Mpuuga. Betty Nambooze alabula era ebigambo byayogera ngenda bikuwa wano mu katambi obiwulirize bulungi nnyo. Wabula nga sinaba kubanga mbikuwa nja kusaba gwata na subscribinga kirira wansawola bekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification aberenga to missing nsonga yonna. Betty Nambooze jukira omukyalo ono y'omu kubasigala nga bali loyo eri ekibiina ekya National Unity Platform, y'omu ku bantu abasigala nga bakkiriza nti ekibiina kinene ku bo era ensonga azikwatidde ddala ng'abantu abasinga obungi mu kibiina bwe bandyagadde. Yeewuunyisa nnyo abantu bwe yasalawo n'atadda ku ludda lwa Mathias Mpuuga nga banne bali abana bwe bali mu DP block abagenda ne boogera ebigambo ebitakwatagana bulungi. Mwawulira Ssemujunganda ng'ategeeza nga bw'atayinza kusayininga olw'ensonga nti Mpuuga obbiwe. Wawulira Sseggona naye yategeeza nga bw'atagenda kusayininga, ye yategeeza ebyo bya kisiru era buli asayininze musiru. Wawulira n'abaka bangi baavayo ne boogera ebigambo eby'enjawulo. So njagala kubanga nkutegeeza gwe ali ku Redzone TV nti omukyalo ono Betty Nambooze bakireke asigadde ayimiridde era ensonga ze azogera openale. Kati njagala kubaako wano akatambi k'enkuwa gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV obeere nga okawulira yabadde ku TVM nga bamubuuza ensonga zino eza Mathias Mpuuga n'ayogera mu bigambo byenjagala owulirize. Soko subscribing kwata kade ka notification asobola agenda mu comment section tekamu obubaka tubuulire ensonga nga bwoziraba tubeere nga ate tutambula ffenna. Ate nabakubanga subscribing kikole ensonga zibeere nga zitambulira ddala. Madam Teacher Betty Nambooze bw'ati bwe yagambye ku nsonga ezo njagala owulirize bulungi nnyo olyoka commenting. Naye ne wabaawo abantu ne beeyambisa n'ekintu ekirungi obubi. Motion eyo egenda mu maaso Mwami Museveni agimanyi era anyumirwa wabeerewo obunkenke obwo bwe butyo. Ssekikubo tasobola kuba mu kintu ng'NRM tekimanyi. Kati ani awulisa abaana Uganda? Nkubuulira. Yes. Baminisita abazze ne basayininga abamu naye ye Mwami Museveni olwaleero ekiteeso ekyo ayagala kukigulamu muntu waffe. Ayagala kukigulamu muntu atya oba bantu lwansonga nti mmwe olwaleero fe ab'opposition tuli ku gundi nti singa motion yejja n'otagiwagira ofaananira ddala bubi nti bulijjo weeyogeza buki weeyogeza era kyekyo ekyagudde ne ku baganda bange abamu ate tusayininga tutya motion eno erimu omu ku baffe ne beerabira nti owaffe yatwala $5,000,000 naye kuliko bali abatwala biliyoni emu n'obuwumbi 200. Ekyokubiri zino sente si ze zokka, waliwo sente nyingi nnyo ezafuluma mu palamenti nga bino 5 bitono nnyo ku sente ezoogerwako ezabulwa era nga ziri ku commission ngamba ezajjira bino ebyajjira mu kwanika kuno okwanika kuno kugenda maaso exhibition. Tolina ngeri gy'osobola kwogera ku kwanika kuli nga toyogedde ku zino. Era tolowooza nti nno abalwanyisa balwanirira kati nga bwe bakitaddewo nti bataddewo embeera erowoozesa abantu nti balwanirira Mpuuga ekitali kituufu. Kyova olaba nti ffe ewaffe twalabirawo kino omukulembeze waffe kino yakirabirawo. Kyova olaba nti ffe twali tusabye owaffe nti tuzeeyo sente zino owaffe zizzeeyo tusobole okwongera ku ziri ennyingi kubanga zino omanyi omuntu gwe bagamba set up bakusetinga apu gwowuwo ne bamuwa bino 5
basinzira oku gwe olwokuba otya okugamba kuono ow'ebitaano eno nkola ya kitujju omutujju akwata omwana wo n'amuteeka wano n'agamba nti bw'otampa kino omwana mutta noterebuka owulidde waliwo lumu abasajja baali batudde mu gavumenti emu abatujju ne bajja bawamba omwana wa finance minister ne bamutwala ne bagamba nti bwe mutatuteera abatujju abo 100 be mwatwala ono omwana tumusalako omutwe byaggwa bitya kabineti netuula ne bagamba nti tutaba tujju 10 ku mwana wa fomu musajja finance minister atudde baba bali awo bali ne bagamba nti nedda tujja kulwana paka tunanunula omwana waffe naye tetujja kutaba ki batujju baba bali awo bali ne basalako omwana okutu ne bakuteeka mu baasa ne bakubaweereza mu kabineti naga nti mulinde n'omutwe gujja olidde naye gavumenti eri yagamba tetujja kujemolokokera batujjo tujja kulwana omwana waffe tumununule bwe bali mutta wakiri alifirayo ng'omuzira kakati kyenyagala okukugamba nti bano bakwata omuntu waffe ne bamugamba nti kasimo tukuwadde akasimo ka bukadde 5 naye ku bukadde 5 kuno palamenti efulumiza sente nyingi nnyo byebigambo bya Betty Nambooze byenkakasa nti obitegedde bulungi nnyo era obiwulidde bulungi nnyo ku nsonga ya petitioni era abantu bangi bavuddeyo nga balina endowooza efaanagana bwetyo nga bagamba bano ababaka abatembeeta ensonga eno engeri gye bali nti ba NRM ensonga eno eyinza kuba nga erimu ki ekiri emabega waayo bangi bulimu abadde ayogera bibye kati ndowooza owulidde okuva ewa madamu teacher Betty Nambooze ye bw'atyo bw'alowooza ku nsonga eyo eya Mathias Mpuuga eya Solomon Sirwanyi eya Esther Kampulira ne Prose Afayokyani bali ba commissioners abana ensonga agikulembedde bamwita Theodore Sekikubo wa NRM abantu ennamba esinze okusayininga ku petition eyo ba NRM abamu n'aba minister okusinzira ku Betty Nambooze so kati osobola otwala ebigambo bye nze njagadde mbikuwe obiwulirize otegeere ekintu kino kiyinza kuba nga kigenda wa era kiyinza kuba nga ki ekiri emabega waakyo okusinziira ku argument eya Betty Nambooze naawe nga bw'oyinza okuba nga olowooza ali ku Red Zone TV wabula atanaba kuba nga osubscribinga kiri wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko nkwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza Red Zone TV lwetuba tutaddeyo noba nga tomisinga nsonga yonna ku mukutu guno ogwa Red Zone TV asobola genda mu comment section teekamu obubaka ombuulire ebigambo bya Betty Nambooze obiraba otya obirowoozaako ki obikkiririzaamu oba kubanga buli omu asobola okuba n'endowooza ye ensonga za petition bwe zityo bwe ziri Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.